webanga musical battle ha ogene mutta ate oba nkugambye newogifula financial battle omukulu omusinga sente sagalo tutwale eyo anti gogame financial battle wetukozesa amaaso era tulaba saga nyo tutandike kwemezalinga okitegeera naye ekituufu kiri nti tukoze oba oyogera nti osinga banno negashuwa mulimu basajja banno olina okwogera ekibuuzo ekyo nga banno bayiseemu n'olaba ani gokola ki nze ni musajja muyimbi kati nze oyagala baga omuntu abeereyo nga yeewaana nti abo mbasobola nga nange wendi jangu nsobolemu kati Kenzo waddembe okuteekayo bato nga 24 nanya nateekayo ekikulu kye nga 24 naye n'omulagako wakati mu byatuuse ndaba buli muyimbi ateekako munne ekyo omusajja omu yamutuukirira n'amugamba mbategese kololo namugamba nja kuddira waliwo yali ataddewo sente ng'agenda bateekako bato mugikole gwe ne Kenzo yasooka wange ne mugamba sooka omanye ebyoli nze ndi ready to go okuba okubye endongo Kristo nsobola okukalakata okuba endongo ate oba nze nswana okuyimba ennyimba zo nswana okuyimba ennyimba zo nga nkulaga wandiyimbye oti nze ndi musajja muyimbi bino byonna ngo bitadde ebbali ndi musajja muyimbi ate yeekiririzaamu nti nnyimba okumanya nnyimba nze okuyimba neweeyambula noddamu n'oyambala ndi musajja muyimbi kati wogamba nti bato ya music tuba tusobola okwatika kumbe bulijjo olwe yakutuukirirako n'agamba kati oli bw'abanga kabaka tugeze oba wakukkiriza ate nga bali bamuwa akasente kalungi omuntu waganira akasente akalungi kalinga mu namba zenkana waawo kali kalungi nga naawe olina akaka akalungi kofuna nze newenfuna akabi manyi okukafuula akalungi nze manyi okuzaaza zimanyi okuzaaza sente naye nga gwe wali ready okukola bato oli yagigaana nze yenna njagala wendi era batugambako awo manyi mwana tubeereyo ngoze bitambula era baboyi oba oli eyo ng'ogyeyita muli baddembe n'okwekwata akakundi amaanyi ge neewulira nkwata 10 nowekiwatulo mwewulira oba naye batugamba nti mwali balinga ababategesi waliwo era yali promote ayite mabega nagamba wekiwatule mukulu bebe naye baali bagenda bayitamu babagatte balabe ekiggwa mukulu wange oyo yanaaba okunaaba kiki eba natti ng'obadde oginyoola neba nga tekya eyitako buyisi saga nnyo muzza mu mboozi zange yagatta kyogezaako gamba yanaaba abali mu geto bakitegedde King Sir guys bakozesa ebiragalagala kumwe naye ani akozesa ebiragalagala mu famire yange wali owuliddemu walwadde ewo tebakozesa biragalagala era ewaffe ekinene wetukyamuka tukozesa ddagala gwe toyawula habo nabiva mu laboratory oba olina okubyawula nti kiri kisekule kino ate kyo kizinge buzinzi nze ndi musajja wakuno fe wodda mu bujjajja baffe obwedda taaba yaliwo wano so ffe tuli baddembe okubujjumbira oba okubuleka gwe ng'onjagala 24 January yambala enserabika kyeyagala hadali njagala obwana buveemu omwasi oba owulire endongo we obwana buli nali njagala akamu kanywa wayini kacyamuke okatire biguwa tomanyayo baba batunyonyolanga mukene ate wakusanga nakuviiranga enjovu line eyo line awo kola mbuuti eyo line wabanyonyole yabayagala akunafuye naye gwe mugambe nti muwe ku namba ya mukyala wo olabe ku nsonga eyo yennyini nakulabako nga olina engeri gye weemulugunyamu ku honorable gwe bayita Frank notabuka wali ku live notabuka bubi nnyo mwazi wamusanga mu kabokisi k'omuntu wakiki madamu namusikwata kiki omanyi obwana obwo bubeera Kampala eyo n'ab'amaanyi ne bulowooza bulina amaanyi kati nalina okukashatinga apo ngagambe pulo bubeera eyo najera egyo bupangisa wekakejjakejjamu nekagula akayumba 250 yakagamba pulo iweliko boy ketuuma na honorable kafala kazibu omanyi fala kafala kazibu omanyi obwana nga education ya busala kafala kazibu
nga yasoma agenda kutuula nga bazadde bamuteekako omudirifu gye bataatuteekako ne kapangisa nagira kafiiringa kagagga nnyo kasobola okuweereza buli muntu message nakagamba shatapu pulo oli puwa tosobola okwafoodinga kwewola motoka mu bondi n'ogisasula mpola pulo nani atasobola kwewola kimotoka kino atagisasula mpola akoze eki ku ddumiya kuno nga naye najeera gy'abeera ninaye abapangisa ona bawulidde nabagamba babana obwo bwana obwo bulowooza nti bulinamu sente nga bukwana muba mwina obubuulira ffe wetuli okwogera buli kintu abalala kye batya okwogera gwe tobeera awo omulowooza olina mubukyenji boteesa okuweereza buli muntu message ojja kukubwa empi kale honorable empi olope mu basirikale bo bakugambe ojja kukubwa empi gwe Frank bajja kukuba empi babuuza olina collaboration ne Alliance Kenya nejja kuba mwali bakyali waliwo abuuza wano era ndowooza abawagizi bayinza oba bajagala tugisuubire nakyo nga tukiwa obudde tugisuubire wagwe nkumanyi bwogamba busalawo kiba kiggwerawo ati muwa budde era naye wansaba asaba aweebwa waba tansabye aizulu kale waliwo ambuuza ku nsonga z'ekigungu kyekyaliwo ekigungu waliwo ambuuza no kigungu yewaffe ku kyalo ewaffe ku kyalo gye nayavulira waliyo ebizibu bingi nnyo abavubi bagobwa ku nnyanja bawamba obutimba bw'abantu bawamba ennyini z'abantu bagano bakolera oluguudo olwo nga ate manju airport yesaidi esinga road block nti teri kyakyama kyodda nakyo waka so eyo waliyo embeera ey'abantu abali eyo nga balinga bali mu buwambe indirectly nti zikafi zagenda okujja mu tawuni nga feri twazimanyiira abantu basiba bakwata zikafi gundi muve ku nnyanja gundi mukole muti so abantu bange ab'ekigungu nabo abantu b'ente baabo bakulembeze mubawe mu ku special care abantu abo mubalabirire bulungi mubabangize demands zaabwe abantu abo tebalina luguudo kintu kyabulabe ennyaka kilomita bumeka eddiini y'abakatoliki gye yatuukira ate nga mugamba mutya Katonda ne bumbu kilomita mubawo obwo ekijjukizo kisigale nga kijjukizo era nga bumuteeka ettaka ewalala ne kyaki ekigungu mu kitaase kyaki egenda kwebbira